omwami gwe bayita Joro Ssenyonyi Biseekezi mumanyi bulungi background ye yali akola ku NTV ng'afuna 1.2 million nga bojjako emisolo gyonna ng'asigaza emitwalo nga 89. His Excellency Kyagulanyi milioni emu n'emitwalo 2 ku NTV. Kati tandise kwogera byama, ngenda mu byama, ngenda deep. Export TV to the world. Seta bajjo mukono okyamira ku midaala gya mbizi abaana baatwale baleka watano ku 10 n'amalalo sima simenti bwe nkola nga statement emba ngenda kwogera mazima. Omwami gwe bayita Joro Ssenyonyi Biseekezi mumanyi bulungi background ye yali akola ku NTV ng'afuna 1.2 million nga bojjako emisolo gyonna ng'asigaza emitwalo nga 89. His Excellency Kyagulanyi milioni emu n'emitwalo 2 ku NTV. Kati tandise kwogera byama, ngenda mu byama, ngenda deep. His Excellency Kyagulanyi olunaku lwe yasooka okusanga Ssenyonyi n'amugamba jangu negati balina Raymond Mujuni. Raymond Mujuni n'atya Ssenyonyi n'amugamba n'akola anti akalimu kange. Kyagulanyi alinamu $10 n'alokwasa Ssenyonyi n'akola ki? N'azimuwa amuga agenda weekubeko enfuufu nja tugende mu struggle y'abantu. Okuvuula enkolagana ya Ssenyonyi ne Kyagulanyi weekola ki? Wetandikira Ssenyonyi omuntu era afuna emitwalo 80 ku milioni emu n'emitwalo 2 ndaba mukama wajjamu wa chance nayingira mu bukadde 3 ngaddeyo nabwe waka paka ku milioni 4. Kadima tali muntu yali afuna milioni emu n'emitwalo 2 n'afuna omukisa ogufuna milioni 3 ku 4 alina mukubba. Mpuliriza bulungi mpuliriza tubitwalemu ebintu saka akoleza Ssenyonyi ndi mukogera ngenda kuwa ebyama lwaki bino byona bwebiri nabanda babiri emabega babire ku radio nti omuntu eyali afuna emitwalo gye 80 ku kawoma 2 mukama n'amuteekako akasubi n'agenda n'obukadde 3 ewaka obaana nga waka yali atwala teeke home emitwalo 8 tasobola ate kubba. Logically biri ebintu bibiri titasobola kumenya Kyagulanyi mutima yamujja mu nfuufu ekyo tasobola kutta future ye. Era bannayuganda mwena bampulisa ku BTFM okumanya nti byenjogera mbyekakasa nti omusango gwe bavunaana Ssenyonyi bagamba nti yali enguzi ya Civil Aviation Authority. Kosase chairman wa Kosase omulimu gwe kukwata lipooti n'agwala okukola lipooti eyo n'agiwa sipiika. Bw'agiwa sipiika eba efuuse public document nti sipiika yagiteeka ku order paper. Ssenyonyi obuyinza buba bumufuddeko. Ssenyonyi bw'akola lipooti n'anoonyereza akakiiko bwe kakola lipooti yaako ne kanoonyereza kakola lipooti bwe kakola lipooti ne kagiwa sipiika Anita Amongi. Bwe kagiwa Anita Amongi eba tekyali ya Joro Ssenyonyi eba efuuse ya parliament njaga tukozesa ogero naga tugende empola document ebwefuuka ya parliament Amongi ne parliament Amongi atekako n'agiteekako order paper n'awandikira kiraaka. Kati Ssenyonyi obuyinza bwe babukoze eki kyetwebuuza mu kino abagamba nti Ssenyonyi yalya. Ssenyonyi yakola lipooti n'agiwa sipiika kati kankuwa amawulire Muwanga Kivumbi atulidde lipooti ya Microfinance Support Center yugumandigambye nti yalya. Muwanga Kivumbi baba mpuliriza twagala lipooti ya Microfinance Support Center ye chairman wa paaka. Ssenyonyi yagala n'atankula kankwe ekikundi nabwino mungi ojja kufa leero nti Muwanga Kivumbi gwe bandibadde bakyuzi nga sinamuteekako nti yalidde batanakola kuba lipooti atagituulidde. Ssenyonyi bwe yava mu Kosasi yakwata lipooti eyo Amongi n'amuvuvuba ne bagisindika mu paaka. Bwe bagisindika mu paaka Muwanga Kivumbi lipooti agikoze eki? Kati bwe tugamba nti yali Muwanga Kivumbi yaba akoze eki? Kubanga mpuliriza anti tebabimanyi temumanyi mazima. Babba ssente z'emyoga babba ssente za Microfinance Support Center. Muwanga Kivumbi lwaki aganya okuteekayo lipooti mu public ate information eŋŋamba bagenda giriikinga mu public era Anita Amongi yeekwasa endeya Ssenyonyi ku Kosase nti yaliikiriza mu mawulire. Nti ekisinga okunuma mu kino Joro Ssenyonyi has been very genuine okumanya n'ennaku ye gye yava. Ssenyonyi bamutwalirako omulimu gwa Uganda Railway bali bamuwa obuwumbi 3 n'omwana yali mu ddiru mumanyi. Ssenyonyi yagera omwana yali wa Nuupu Sakoze anti ndaze kuwa bwino nze bampita professor wa bwino omwana ng'atwalira Ssenyonyi omulimu gwa Uganda Railway okusevinga omulimu gw'omusajja oli gwe bagoba bambi abonaabona atambula ayita misimu ku kkubo. Ssenyonyi yakwata omwana yamutwalira omulimu mu office n'amusibira mu office n'amugamba tutula mu mmotoka yange ne bagenda ku banka. Omwana Ssenyonyi n'agamba omwana sisobola kukola kintu kyonna kulya mu bannayuganda kwata milioni 2 oyinza okuba kino kireesera wa bwavu. Bali bamuwa obuwumbi 3 omwana wa Nuupu saka akwogera nnyo mannya ge mukatamugu ne bategenda ku banka. Ssenyonyi n'avuga omwana nkulaga mmanyi ebyama n'avuga omwana paka ku banka n'amuwa milioni 2 n'amugamba genda abasajja butoddamu kuba meeting aba Uganda Railway. Ssenyonyi manyi kye yakola
yasibisa omusajja yagobesa omusajja wa Uganda Railway yali agezaako ku bribing omuwenguzi yamulabisa kaka toyina bw'oŋŋamba nti yalidde Civil Aviation Authority of which Civil Aviation Authority kibiina kitongole kya gavumenti ekitakkirizibwa kugaba nguzi era ekitakkirizibwa kwenyigira mu buli bwanguzi kuwaga omusango Ssenyonyi agenda guwaabwe kati kankuda eddiini namwe abavuma ddiini mu kikomye njagala abantu batujenga ku radio tubaliisoninga buliisoniizi ddiini luba wasaava yeesiga ebintu bisatu in my opinion kawulire kano bulungi in my opinion ddiini luba wasaava alayiwa Kahindo Otafiire akolagana ne Chief Justice akolagana ne Speaker wa Parliament abantu abo tebagenda okuyamba ddiini nze nkuwa information sirika kyebagenda okuyamba ddiini bagenda kukola bwe bati nagambe tonvuvuba kyebagenda okuyamba ddiini bagenda kukola bwe bati ddiini nti ali protected bayinza obutamusiba bajja kulwisa musango guba Ssenyonyi atambulako waguveeko nga guli mu kooti teguvaayo that's why gemanyi ddiini gakola ki naye kakati mu nuupu ze mpulira obusungu titeri bantu bajja kunyonyola bantu bintu bino bawogana buwogganyi tebabuulira nsi kituufu nti oli kyeyesiga amasiga ameka esiga eddamuzi esiga lya Parliament nesiga lya Otafiire mu kooti bwotwanga in my opinion kubanga buli misango Kahindo Otafiire gyavaayo ddiini yamuwolereza Chief Justice kimanyiddwa nti mukwano gwe kakati anti in my opinion ekitegeeza neda sikusigaba nti dina mpuze njogera kituufu basiwoleza Ssenyonyi sogera nkona Ssenyonyi ku ssimu sikubiranga ku Ssenyonyi ngende nkuwolereze wabula nkuwa information entuufu in my opinion ti amaanyi gonna muganda waffe eddiini gayogeza nti ayinagana amasiga ameka nti Ssenyonyi ye mutuufu mu guno omusango kuba teri muntu wa kitongole kya Civil Aviation Authority ayinza kujja mu kooti nawa Ssenyonyi enguzi basooka kukwata eyo yagigaba nga tunakwata ani Ssenyonyi naye amaanyi gayogeza n'obukambwe nti yeesiga amasiga ameka bw'obanga oli mukwano gwa Chief Justice ng'oli mukwano gwa Otafiire ng'oli mukwano gwa Speaker obeera protected basobola okuzanya edda toyina ne bawanvu y'omusango. Export TV to the world.